CRUZ exclusive gwe mukutu kosinzidde okubanga ate otulabira ALLANCRUZ gemanya nyongera okwanizaako yonna gy'otulabira. We are back in Uganda. Twakomawo Uganda. Abaali baagala okulanga business nga muŋŋamba ALLANCRUZ tukuba amasimu tegaliiko bikinakomyewo. So making sure ate tutandikiraawo obulamu obw'okuddamu ne tukola mwezi gwa January twakomyewo e London. London yabadde so massive, and of course musijjange Richmond Promotions, big up to you. Mami Latifa abambi wantambuza manye Bulaaya eyo omuntu okuwa olunaku lwe lulamba kitegeeza kinene nnyo. Waliwo mikwano gyange mingi nnyo yuka omwana nga mwambeererawo nnyo mu ngeri enjawulo. Mwenna Mami Harriet webale nnyo mamutani Clarissa sisi banaye erinnya limbuze mukwano gwange oyo naye nga Richmond omutegedde banaye mwebale nnyo mwebalire ddala nnyo mwenna abantu bange ab'e London mwenna abanfuwa ku ssente abampa ku ssente Uncle Dani mwebale nnyo mwebalire ddala nnyo n'amaanyi ddala. Musajja wange ali ku musajja wange Pascali namulabakaawo naye banaye mutumidde nnyo. Kale show yaffe olunaku olwaleero nga mmanyi tukyaza abatumufu ba celebrities abavubuka abato abalina kye beekoledde music industry. Ebiseera ebisinga nga yo tubitera okukyaza abavubuka ab'enjawulo. Njagala nnyo bambi abaana abakomyewo wano nga balina kumanya naddala abaana abali mu biyumba eyo n'okoma wano ng'olina following n'omanya engeri gy'ogigattagattamu okulaba nga ate otuukiriza ebirooto byo. Bangi nnyo bajja olinaagamba njagala kyeyo kirala njagala this njagala that, which is not bad, but I believe sometimes career, you either choose between money and your career. Bw'aba mukama akwadde following eyo gikozesa otya. So omuvuka gwe nina agenda tubuulira namba ze yava nazo mu kiyumba yazikyusa atya. Era decision ey'okugamba nti contract sigenda kuddayo mu kiyumba tandika okukola ebirala yatandika atyo panga obulamu bwe butyo. Kazo katubuzeeko n'oluvannyuma tutandikiraawo. Buuza kuba tulaba. Alright, amanya kukkiriza Pheobe. Bangi gwe bamanya nga Pheobe 971. Omukozi wa bukedde omubwat eyayimbye akayimba akatambuza abantu akannaginagi nga ne gye buli eno temunnakkiriza ng'ate nze ngenda kakubire. Ogenda kayimba kakubire? Kakubire. Pheobe ani yawandisa akayimba ke wayimbye? Management yange gye bayita fine management akayimba kavudde mu bo. So bo baakuyise buyise? Ne baŋŋamba akayimba kaako. Dream y'okuyimba ogiraba etandikirawa guno omwaka gw'oteddemu akayimba? Dream yalimu naye nga omanyi nti no tobeera nga onogamu n'obusobozi osobola okubaamu n'ekintu mu bwongwe naye nga tokiriiko nga onogamba oba singa nfuna obukadde 100 naye nga oba tobufunye obeeraawo kitegeera. So neyo dream yalimu but si kyekyali ekiruubirirwa kyange guno omwaka oba oguwedde. Kyansanga ne kintomera butomezi, which means it was the right time. Just nali simanyi nga nze nakivaako manyi sobola okuwetegekera ekintu naye nga time yo tennatuuka ka time yange yatuuse. So akayimba bakayita batya kagenda katya mpozi? Status viewer nze nkayita status viewer. Kibubu. Mwagaza kajanjabu erinnya lyemmuyita Kibubu tasobola kundekawo mubu tayagala kulumya Kibubu. Akati banayawo ototagala kali kapaati ka status viewers ke kanyumirako. Okay. Eyali lava kati status viewer yena mulawa kamugamba ekyagwa nina default time message sizikuuma omutate gutereka rubbish nedda sikyali ku mukwano gakutimba ku status ebyo nabirekeyo love gasiya nzano gwe nina mutimba ku mutima kuba tegusaba pudeti nedda ba Facebook in-laws mukomeyo bwe kiba tekimala nkubeewo nnyo motivational speakers mutuveko oba tusibira mu maziga kibeekyo. Katodo kayimbira Kimu? Kayimba nja Kimu Sido? Nedda kayimba era emitwe mubeera ne Kuremambo yabadde yakayimbira ani kayimba kakutomera nokambala. Watandise okwewa example nti bwe mutye mugamba Rema? Yes, wewe teba mugamba. Nawe awoera bawo.
Lava. Naye. Naye. Hey. Connecting. My God, you will connect. Bambi akayimba kanyumye Pheobe. Nesoka awo tujja kuddawo kayimba. Pheobe, oli omu ku bawala abaali mu kiyomba n'okoma wano ng'olina numbers. Abaana abasinga ebiseera ebisinga balowooza nina connectinga oba ngende mu nsi endala oba ngende nkole kino oba ngende wa oba nzireyo mu kiyumba oba sooka otusigire ekifaananyi engeri gye walowoolezamu following eyo ng'okomyewo nayo wano era gwe watunuulira biki kozi interviews ez'enjawulo zoogamba ekyeyo kisoke kindekemu gwe watunuulira biki ng'olina numbers. Njagala omwana ali mu kiyumba eyo alina numbers akulabe amanye nti sometimes okumawo wano n'ogoba ebirooto bisoboka. First of all, numbers, so I didn't know that it can do anything. Numbers samanya bazinzo kubako na chichusa. I thought just to feel big for a little time kitegera. Numbers katuwena komawo. Gwen nezimpita zenjawulo, TVs, interviews everywhere. Nembagaba me I wanted to come back. Kubanga basinga kucheba balinga batugamba. Ogana kudaya Uganda bakoleko interview ogwe. Ningamba okay, let me go back and nkole interviews. Nazo njagala ndabikire ku TV zenjagala zenjawulo. Malengwe. That's what I was planning, not even to be in Kampala. I was planning to be at home with my mom because I'm the last born. They can take care of me. Oshitegera. Nenga kangende ka mbereyo nzikasitoro mara kola interviews zange ngende. Nindi nenga Tegekedde kugwa. Yeah, kubanga by the way, I didn't think of kugwa. Nze echandi mu mind is to meet people, to meet Alan, to meet SB4, to meet TV. You know abantu abenjawulo. Olumalaze nedire je nkola ki? Je mbeera nze samanya ko mboba kintu ki simanyi. I don't know how people feel. Simanyi bantu bawulira butya. Kubanga nali mubeereyo babagamba nti tubakolako interviews nga mugwa. Nenga te babwongo obwo n'omuntu abakulesa wane nabera kuwadde platform. Okitegera. Use it well. Joko mo going viral. Abanga Menta no oba weewumbe oba okola otya okikozese kubanga nze okungamba muno ngenda kugwa nali ndiruddawa. First of all, where was I? When I met ALLANCRUZ, and what I did is I had to meet people who add value on me. Oshegera. People like ALLANCRUZ, you have big numbers osinga ko kubanga toli dem mu industry. People like SB4 aludde mu industry and TV ezenjawulo ngulaba TV webe kuyise then like nzani okugamba mbuno hanze ndi wakabi nnyo olwokubanga following nabujjayo ku TikTok sigena kola ki kubeera ku interview so first of all I wanted just to be there to see how it looks like ngabanda ba ku TV obanga banda ba ku simu bachi then mara nedirayo but jena koma kubeera neno ku interview people kept on calling me come here. Era jina fulano mkusane bampitireyo kugundi ku urban nancha jomi je yampitira nangamba jangu keep on coming you know atenga sigamu no bana linsasula so nancha jomi yakuyita nancha jomi yampita nangamba manyi every Friday be coming here nze nezijanga you know era tebaga ba transport nenga omuntu yenago gamba nalina mikwano jange je nali nyumiza cause oli mukwano gwange nnyo bine mtu binyuma because twagala ku inspiring abantu walolo wajanga no ngamba papa olaba ngenda kubukedde naye tebampa transport bikine ya omuntu ayinza okukyogera na olabanga akumalamu amaanyi like but you kept on going every Friday usigala ngogenda. Yes, nasigala ngenda lwansonga nze siri mchakaze kyalinga kinyambanga ko kupasinga time ngandi kubukedde amini ku urban ngenda yo netunyumya ganjagala okubeerayo netunyumya n'abantu kubanga nze wembere wakambere wakapaka wenebaka sitambula sikola ki mbera kubuliri siva kati woloro okutandulwa nyumiranga nnyo nga wengendayo wadde tebampa transport nga nze ngendayo nendabikira ku TV na ba tiktokers ne bagamba ayambadde bubi oyambala otya bwe batyo nze nga nera nzirayo nga nera boogera anga komawo nga nsoma comments sine ngamba kakati awo wembaagala sina kyabakolera okusinga okubeerayo wako okubeerayo ne weebowa nze ndabanga kyali fine to Jomi. Then I reached a time nembanga ndia mu info trustee kati I have no time well kati after all they don't pay me I'm not going to come back ninga sikena kudda
nga no jomba nenga nkubira simu nga kino togenda kujja tulinga baana batono ejomi togenda kujja nemugamba nedda sigenda kujja naye gwe laba nemugamba sigenda kujja nengamba kati ne oluddako jangu kati then wayitawo nengamba nedda sigenda kujja wayitawo one time then kati awo producer nankubira awo nentandika okujja. It's when the time reached for me but I just used that opportunity. However ne transport bwe nakozesa tebwenkanakana na musaala gwenfuna. Yeah, you know, some people when they call them, they first look at transport. Do you have transport? Blah blah. You know, so that's what I invested. I invested time. Of which no time yaite ensala. Nenji investing amolo lunaku. Then afterwards I got a job. Kata I'm paid. Phoebe. Olunaku lwebaso bukedde reconfirming nti oli mukozi waayo ba Vision Group reconfirming nti oli mukozi waayo biki ebyetolola mu mutwe gwo nebyozoyitamu ne gyovudde ne gyenvuddewo yakati atenze nalungi waawe nga biki ekyetolola mu mutwe gwo. Okay, first of all I felt special. Nawulira bulungi special kuba even up to now I can't believe it. Simanyi because omanyi okuba nga oli awo otambulira mu kirooto ng'aloota omanyi kuba mu eyo state nogamba nti oba wenimba ninnyonnyonyi neesuneko ndawo bandoota. Omanyi omukyali yali akola programu eyo gy'okola? Mumanyi. Yani? Flavia Namulindwa. Gwe bigere by'olimu obimanyi? Ebigere? By'otambuliramu. Obula alanimbaako. Do you know how big that show is nti kati Phoebe yagikola? Yeah, that's how God works. And success ogikola bulungi. Yes, that's how God works. Addira abobola wange kisirusiru ekyo. Kyafula ekyo. Oyo gwonyooma oyo. Gwaddira n'atuuzaawo bwe ayina otabako nakyo. Baakunyoomanga? Abantu baba kunyooma. You can't. Tolaba nakyo kwambala bichi. You don't have a talent. You can't. Tosobola laba gwe mwalonze nga presenter laba chibutetele lero kakati ate mwe mugudo. You know the criticizers babera onenga but they are nothing oshegera. But those people who look at you ne balaba something inside you nga you just need to reveal it. Ata akazungu nakate cancel with. Kaine ngeje kesa ba mu interview ya for what na ye. Oshegera. So the first time maybe I landed on Urban yanda bamwe ekintu nze kyesaamanya. I kept on coming nga me and Jomi we didn't know okitegeera. Me and Jomi we didn't know. Then after seeing something, you know, ne babako kye balaba ne banjoolayoola ne bagamba let's, you know, manyi omuntu you build beating tumukubeko akafuufu okitegeera omuntu wo nga yeetaga just kupolishinga just n'omupolishinga olaba wakufuukira ekintu ekyomugaso okitegeera. So bampolishinga ne bankubako enfuufu but kati nkyali mu process ya kugrooming. Sweetheart, this is ebiwero babita batya mu luzungu? This is rugs. Kazungu kanakola kati simula biwero. Biwero. These are rugs. Rugs. Ra. Negirishi. Checho. Ne Phoebe, nina abazadde benasanga lumu naline akaduuka wentuddawe waka nga bakulaba kubukedde. Kyo baba bambuuza ALLANCRUZ. Wamma omwana ekitegeeza kisoboka omwana wange ogenda mu kiyumba n'akomawo n'afuuka ow'amaanyi. Ne mbagamba yakisoboka naye kisinziira ku mwana oyo efforts z'ataddemu na biki natya bw'abadde yeetwala. Phoebe, when I look at your videos wali okola emabega nga olina emitwe gyo egyendiga oba gyali gyandiga oba gyambuzi nga Phoebe weri okola content wo w'emitwe gyo nangamba abantu nga bagambye bannaye kino ekiwala ye bannaye kino ekyana. Phoebe nga weefaananira bibyo. Phoebe naye Phoebe I swear nange mwennyini I look at you nembeera mu mikwano gyange ne ŋŋamba mwana this girl is hard working, this girl I never. Phoebe oyambala bulungi. Nendaba ebifaananyi byo ne ŋŋamba wow ono omwana amanyi kyayagala. Okay, I'm that one person who can change according to the environment around me. Okitegeera? When nalindi environment bye wali olaba byonna bye nali nkuwa bye byali bindeetera okukola ebyo. First of all baite batukkiriza kwambala ngoye
engoye zibakuwadde ezo zoba olina okwambala, and that's how you have to look like. Kati nze naye sina budde awo kusooka kweteekako ipensoni okembakolere video mbumu appreciatinge munkubira engalo nga nze nkooye okitegeera kubanga blikes tebwali busente okitegeera nti amuneeka neekoleko bulungi nnyo kasita nfunamu akasente nze nga sina budde bugendere omala obudde ate omuwala bwakusange ng'onyumye akubuuze lwaki okola video kyokka nga ate area gy'okoleramu video omuwala bw'atera okuyita nga kubanga kati wano wakusanga ng'oli mu kipale kyo oba kamangu essimu bwe bayo omukyala yalinga talabikira mu video n'ogikweka okitegeera ataga kusanga kusimu mbobeera tokola n'ogikweka ne weebuzaabuza nga atwalayo ki kasasiro kakati ate wemba ndabise bulungi nantaddeko hips oba muzeeyi nansanga okitegeera nga ate awo position eyo gye nkoleramu tiktok kati ng'obudde sibulina kubeerawo nga amaga ndi mu bweraliikirivu olw'okuba nga nagize era nga wendaba nga bagenze its when ne mulaba nga leero neekozeeko bulungi nnyo nentuna emugaa no muntu biki okitegeera naye nga yalinga mbeera ekuletera okubanga nti sirisayinanga budde bwa kusooka kwekolako nekyo ezo videos zenakolanga ezo ezagundi I was a comedian nga ndi nkyali mwana muto even at school nga bagamba you one time you will be a comedian leero oli funny yeah kubanga nze newalinga serious mu class nga bagamba you keep quiet ngambagamba kati why should I kati ebiseera byalinga bya radical mu class nze nga munyumyanga ate ndaba ne ku vision abantu bakwagala buli bakozi banno bakwagala buli omu akola naye video ninga bambala kabakirabanga kiddole ekyabwe kye bazannyisa wembeera naye nga ate ndi serious. That's how God made me. I can confuse you noloza monsaaga ninga I'm serious ngera wenku confusing naye kenyini era confusing abantu babeera ne bebuza oyina omusajja toyina musajja oyagala kimu toyagala kimu kane nga kimu sido mubuze nnyo ne kimu sido tubuzenganye ne twesanga kai wa Spice Diana ne twebongako yeah nonyigirayo ate lwakimba nyiga ndeka Pheobe tukyali ku mulamwa gwa ebbanga lyomaze ng'ogamba ekigambo kya Allan saagala kudda ku kyeyo naye tubatera ku kamera saagala kudda ku kyeyo nina byenjagalo nkyali wano e Uganda ne each and every day nyongera okulaba lwaki oŋŋamba saagala kudda ku kyeyo oba oliawo n'okola kino oba oliawo n'otuka ku kino oba oliawo n'otuka ku kino Pheobe omwana ali yakulaba ayina bufollowing ayinza n'okuba ayina omutwalo gumu gwa followers nenga agamba nsobola okuddawo Uganda nitalina kweno following ne gwe ki ekyakupushinga nga mulinga owulira toyagala kyeyo ng'oli ne bwagamba London ne bwagamba America ogamba kale njagala gendayo bugenzi naye mpulira njagala kusooka kubeera first of all lwaki saddayo ku kyeyo kisookera ddala ekyobuntu according to me nga we nabagambye nze ndi mwana mugalanda nali situmwa nga tutumwa naye nga sinnyo ebyo ebyolutalo ebyo kitegeera kati natuuka eringa emirimu mingi ekyo nendayira neŋŋamba newemba ndi mwavu sinza kudda ku kyeyo kati ekyo nenkireka awo nalaba we natuuka wano eno bino bye baŋŋamba nga muno ŋŋenda kugwa biki kubanga olaba osobola otuukamu estate nogamba muno banze tebantuma oba tebakola ki naye notuuka mu state nogamba waki sigenda e Dubai kuba yo bayinza okuba tebatuma nnyo kubanga era olaba bano bagenda e Dubai bakikubiddeyo olaba ashaka majali naye olaba nga ali mu bulamu bw'okwetaya ate nga nange nali mugambwagala nga ndiyo mu kiyumba naye lwaki nekumidde wano lwansonga waliwo ssente waliwo opportunities ffenna tunoonya ssente kati then lwaki ngenda eri mu bulamu kalubirizibwa first of all omusana gwakagwaka nnyo obunyogovu bwe bubeerayo nnyo kwegamba obulamu bwange butambulira mu gundi mu matiga like mu kweraliikira omubiri nga teweewulira bulungi okitegeera ate nga newane no sente weeziri okitegeera so kye namanya approaching people n'enjiga okukola emikwano mu bantu n'ekirala ekyomuntu okumusembeza you first have some humanity okitegeera n'ekirala ekyobuta looking at money first nti bakuyise wano first nze nali nyingiddeko mu bifo byotasuubira ebyabanene byotasuubira nti nali mbiyingiddemuko okitegeera naye kakati omuntu akubira essimu omugambe siyina transport ekintu kyakuyitira kyamakulu nnyo tekikola makulu soka ogendeyo olabe then transport wafa well and good ate omuntu yenna ategeera tasobola kuyita n'akumalira budde bwo n'atakuwa ssente okitegeera
naye no kwogerezaganya obulungi nze nkubulira nti abantu benakola nabo obulango nkyali nabo. That's one point. Osobola mbereka nange nti instuka humanity ey'obuntu tukanga tuli bakyali nze buli gundi wange bosi wange mufula kyali wange okitegeera. Ngola sente wane Kampala weziri. Yes, nze naliwo nga Infotrust oyo CEO Infotrust Mchala Miriam nga yakanfuna nga we are not but ngendayo then Ramala nitufuka ba mikwano, we became best friends. She gave me money, she helped me to build my house. Kwegamba nga nyamba ka ebintu bingi nnyo byolabanga nti okuzimba omukwano guli eri naye kyamuletera okubanga nagamba lwaki buli kalungi sikakutuusaako okitegeera. Nze by the way noyo wa accessories kabo wa Genesis no wa gunde Mariam olabanga bwogendayo bakukwata bulungi nnyo bakukolera ebintu ebiri extra mu sente. Nolabanga akugulidde engato, nolabanga akugulidde ebintu, nolabanga kati Maria omutuuka nakuchenjisa essaawa nakutuusiza essimu nakugulira olugoye naye nga just yanyumirwa nti oli happy. Kati singa nasigalayo mu nju yange nga no nja kubiranga bukubiza eno kalango, we didn't create some singa kati tukyali ffenna nze kati ngenda kweza mwaka naye abantu benatandika nabo okukuba nabo obulango nakati nkyali nabo. Kyogamba gwe Pheobe teweegombako banno bavudde connectinze mu nsi z'amaanyi gwe teweegomba sente nnyingi kuba kati eri agamba alimba kyagamba talina bubeezi ani amutwalayo. Gwe teweegomba kukola ku sente nnyingi like abaana bafuna 2,500 13,000 eza dola, abamu bali mu paundi, abamu bali mu randi South Africa bangi buli omu asaasaana naye nga kati saa zino byogera gamba oyo omwana tamanyi kyayogerako wano sente weziri Uganda teri sente. Nzeegomba naye sente zeyo za kusufferinga so much. First of all me I like people eyo mubeera indoors bulamu kyobwo anyway that's okay for them bagende nesinga nze nali nkyagala singa nakutuukirira dda alani negamba omanyi kangende nkole okitegeera si nze sikyagala I don't like it kasana manya nti wane Uganda I can work okitegeera wadde wakawa wane ntu struggling nga tukola ki but ndi mu prime ndi mu mirembe gyange ate ndi mu prime years of which sirina kola mulimu gumu nekirala omugagga tabeera bweru, omugagga abeera Uganda okitegedde. Omugagga tabeera bweru, omugagga ate nze njagala abeera mugagga nga ndi wane eno Uganda. Omugagga tabeera gwe n'onogende kyeyo n'okoma wane eno jaziri omaloddeyo okitegedde. Omugagga abeera Uganda, omuntu yenna asobola okumaintaininga Uganda oba oyinamu kaki. Uganda ogimanyi nga toli mu kibuga nga topangisa mu kibuga ate ng'olya bulungi ate ng'otambula ate ng'olina essimu y'ebbeeyi ate nga gwe kwegamba ebintu byonna ebibbeeyi bituuka ku gwe okimanyi okimaintaininga ng'ate kwolina osigala gwokimanyi okimanyi. So sigala muli nabali ebweru tebakimaintaininga bakimaintaininga well and good but teri bugagga businga bwa wane eno nga mulimu n'eddembe lyo nga kasana kakwokyako bulungi nga n'enkuba etonnyako bulungi kakati okitegeera ng'okolera ku pressure I know nabo bennyini bakola bukubirire kujja wano Uganda okitegedde babeere wano nti kanzimbe eyo koleyo kazeni ntekeyo business yange ndyoke nzire ki Uganda ko nakyo kibaliko kakati kibaliko eyo kyebagendereyo kati nza kankikolere wanene if God wishes katonda waba kuwadde omukisa naggwera wanene Uganda kati wengenda eri nze nja komawo nga mbonabona. God gave me one opportunity like this, it was my pass breakthrough kugenda Buwalabu nantusiza mu family ennungi kuva Buwalabu kudda eno Uganda okitegeera. That was my breakthrough. So se kuva eri Buwalabu kudda wano kati eri nze nalayira nengamba Mukama because in my prayers ngenda kulabayo bulabi everything at everywhere where I wish I have ebintu byonna wishinga byenasaba nga ndi mu nnyumba y'omuwalabu I have connection. Sagambako ku muzungu nalinga njogera naye ngamba Pheobe toyatula nebye mwali mugenda okukola nebye mugenda okukola sirika kati byonna twabikola ne tubyogerako so I can go and see. By the way abatulaba if you don't know Pheobe ono mukwano gwange nnyo era bwafuna amawulire amalungi ndi omu ku baasooka okukubirako naye Pheobe oli mugumiikiriza nnyo mu bulamu obwo nti waliwo ekintu kye tusharinga
kyenasibanga ngamba abaana nze abamu abajja okumpi wendi mbagamba naddala abaana abamu aba mukiuma nga balina following ne bajja ne tukola interviews mbagamba statement eno ntera obbagamba ne mukwano gwange oyo Sharifu ndudde naye kuva nga ndi ku zero oyo azanyanga Abudu Manakitende twatambulanga naye nga mugamba nze mpulira sente zange ngenda zikolera wano mpulira buli kimu ngenda kikolera wano mpuliranga omutima gw'ekyeyo sigulina era nga mpulira nsaba nnyo Mukama nyamba ngendeyo kondabe kati Mukama tambuzaako ngenzeeyo ko nendaba abaana bakola okukolako bakola Pheobe naye Pheobe nga bw'ogambye eddembe okola ennyo yes waliwo ekigambo kye bayita hard working yes buli omu